22 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 nkwaniriza ku Salt TV osibyo tyano munafa atulaba budde bwa munyo live nganze Peace Mugabo gukusomera ngandi wa Rosette ayambye kabayina okusomozebwa mu kuwulira ngenteekateeka z'okulonda speaker wa parliament y'omulundi ogw'ekumi kyagenda maaso walabiseewo abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batandiseewo kampeyini etuumiddwa kubira omubakawo ng'egendereddwa okukubiriza abantu obutalekerera speaker Rebecca Kadaga ng'avuganya ku kifo ky'obwa speaker ya parliament y'omulundi ogw'ekumi. Kino kiviiridde ku abadde amumyuka ategerekeseeko nga Jacob Olanya okussaayo okusaba kwe ng'ate naye avuganya ku kifo ky'ekimu ne Rebecca Kadaga. Weewole ku simu, weewole omukubire, omugambe honorable mbadde nkubipinga nga tonkubira, naye ensonga ey'omugundu Kadaga yalina otubeererawo. Ng'enkalu zikyanoonya obukongovule ku kifo kya sipiika n'omumyuka we ezisembedde olwaleero waliwo abalonzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakulembeddwamu Akamba Lugaba batandise kampeyini gye batuumye kubira omubaka wo nga egendereddwamu okutegeeza ababaka obutalekerera mukyala Rebecca Kadaga ku kifo ky'obukubiriza bwa palamenti y'e11. Bw'oba toyinaako airtime zisindika message wakiri mu beeping emirundi nga 10 bwakuba omugambe mbadde njagala kugamba honorable vote Kadaga yagenda otutaasa yagenda okumakinga sure nti ebizibu ebibadde bitukosa eddoboozi lyaffe ekibbataka amalwaliro amalagala agatali mu ddwaliro gajja kubeeramu kuba yajja okuteeka gavumenti ku nninga. Keera londa Rebecca Kadaga awasigadde ntudde mu ssanyu. Bano ababadde bakutte ebipande bya Kadaga buli omu obedde akubira omubaka we ng'amuwa ensonga lwaki alina okulonda omubaka Kadaga ku bwa sipiika. Kubiriza Honorable Boaz Kasirabo nga memba wa parliament wange njagala alonde Kadaga kwe yajja tutuusiza amaloboozi gaffe wonnaffe ng'abakyala. Bafumu Kyeswa nkusaba olonde omukyala Kadaga. Omukyala Kadaga agenda tuyamba ebintu bingi. Ffe abantu b'e Butambala tuyina ennaku ku mutima. Enguudo nfu. Amasomero mafu. Ddala amasomero kati Nkokooma, Buloyu Meeya, Kasambya, Honorable Daudi Kabanda. Obuzibu obuli eno obumanyi obw'ekibbataka obususse bannange bususse. Nze sisuubirayo muntu mulala anaasobola okugendayo n'atuusa eddoboozi nga si Rebecca Kadaga anaawuliriza ebigambo byaffe ebituluma obuzibu bwaffe obutuluma mu Kasambya. Daudi nandisabye ngu bw'oba waakulonda enkya keera londa Rebecca Kadaga. Bano baliko obubaka bubawadde bannakibiina kya NRM nga beetegekera akalulu akasalawo ku mubaka Jacob Olanya ne Kadaga olunaku olw'enkya. Tebabatiisatiisa kuba ffe twabateekayo ate ekitegeeza nti bwe muba temutaddeeyo Kadaga mwenga abakyala muba temwekkirizaamu. Era ffe naffe bannayuganda tuba tusobola okubajjayo ng'emyaka gyammwe giweddeko kuba bwe twagala ffe nga bannayuganda Kadaga. Bino ebijjidde ng'olunaku olw'eggulo abadde omumyuka wa sipiika wa Parliament Jacob Olanya yataddemu okusaba ku okuvuganya ku bwa sipiika ku kitebe kya NRM ekyayongedde ebbuguma mu kalulu okuva mu nkambi zombi. Absolutely no doubt that whatever decision they'll come with tomorrow will be a fair decision and accord them that respect. I do not say I will do this or do this when they do this, no. And I wish you success in everything. Congratulations, the process is done. The rest is yours. Bannakibiina ekya NRM basooka okutegeeza nga bwe bagenda okulondako omuntu omu kwabo abagenda okuvuganya nga bayita mu SEC naye welituukidde leero ng'ate yagavaayo. Bano bakukozesa kabondo k'ababaka ba NRM olunaku olw'enkya era nga gwe banaavaayo naye bo nga bannakibiina gwe bagenda okuwandako eddusu ku Mmande mu lutuulo olugenda okwetabaamu ababaka bonna aba palamenti y'omulundi ogw'ekumi nga luno lugenda kubeera mu kisaawe Kololo. Bya Elias Sajjabbi, Salt TV, Omunnyo.